Mukama yeebazibwe nnyo. Amanya gange mpitibwa May Kawaala, tuli wano tuzza okugabana ekigambo kya Mukama. Bannaaye mwebale okubeerawo era mwebale okujjanga ne tugabana ekigambo. Twagala okulaba nga twezzaamu amaanyi mu biro ebiringa bwe biti. Naye nga sinaba kugenda mu maaso okubeeyanjulira ennyo era n'okwogera ku kigambo kya Katonda. Ebiseera bino twetaaga okwejjukanya mu bulamu bwaffe kiki kye tuli era tukiri mu ki, era kyova olaba nti ekyawandiikibwa ekitujjukiza leero thimu yaffe egamba nti okukuuma ekirabo ekya Yesu ekyatuweebwa obuweebwa olw'ekisa kya Katonda. Ebiro bino byonna era tuyiga ku kisa, naye nga nzirayo njagala okubategeeza nti Mukama atukoze bulungi nnyo olw'ekisa kye nga tumuweereza, atuwaniridde mu biseera bino ebitali byangu era twagala okumwebaza. Ebiseera ebisinga tulabye nti ku bintu ebimu era bye tugenda okuyiga, tulaba nti mu bulumi obwa Yesu okufa ku musaalaba nze naawe tulokolebwe, oba ggwe atannaba kulokoka olokoke. Mu bulumi obwa Yesu mwavaamu eky'omuwendo, mwavaamu omusaayi ogwa Yesu ogwagula ggwe nange oba ogugula omuntu ne kibeera ng'ekirabo gy'ali okulokoka. Naye waliwo ekintu kyenjoyera okubategeeza nti Katonda akola omulimu, Katonda akoze omulimu, tumwebaza. Olunaku olwaleero tubadde nga twagala okulaba engeri gye tugenda nga tweyongera mu masomo gaffe. Ebiseera emabegako twayiga ku Danyeri era tujja kuba nga tumuyigako, naye nga bwe tulabye bwe mbadde nga nsoma Bayibuli muli nga omwoyo wa Mukama aŋŋamba okwogera ku kigambo ky'ekisa excuse me, ekisa kye twaweebwa buweebwa okuva eri omwana omu Yesu Kristo. Era Easter tucelebratinga amazuukira aga Yesu Kristo bwe yafa ne yeewaayo ku lulwo nange. Ekyawandiikibwa kyaffe eky'olwaleero era kigenda kuva mu Timotheo ekyokubiri, katulabe Timose ekyokubiri essuula esooka n'olunyiriri olw'omwenda. Bikula Bayibuli yo tweyongera okuyiga, naye nga tugambye nti Mukama kyatuwa kye twogerako era buli kye tubuulira kye twogerako kiva mu byawandiikibwa, kubanga bwe tubeera ku musingi ogw'ekigambo kitubuulira bulungi okusinga ebigambo ebyaffe. Olwaleero njogera ku kirabo ekyatuweebwa eky'omwana omu Yesu Kristo, naye kye tulina okujjukira nti tukuume ekirabo ekyatuweebwa obuweebwa. Naye nga tugenda kusooka okusoma mu kyawandiikibwa kyaffe bikula Timotheo, ebbaluwa ya Pawulo omutume ey'okubiri eri Timotheo essuula esooka olunyiriri olw'omwenda. Agambye bw'ati, eyatulokola n'atuyita okuyita okutukuvu si ng'ebikolwa byaffe bwe biri, wabula okumalirira kwe ye n'ekisa bwe kiri kye twaweerwa mu Kristo Yesu emirembe n'emirembe nga teginnabaawo. Muno mulimu ebigambo ebikwatikako biyitirivu obungi. Eyatulokola n'atuyita okuyita okutukuvu. Yatulokola n'atuyita okuyita okutukuvu. Ekisooka, singa ebikolwa byaffe bwe biri, singa ebikolwa byo bwe biri, singa ebikolwa byaffe bwe biri, ekyo kyakubiri. Wabula okumalirira kwe ye n'ekisa bwe biri. Namba 3, okumalirira okw'ekisa kye ye nga bwe kuli. Ekisa kye twaweerwa mu Kristo, ekisa ekyo kye kyatuweebwa ffe okulokolebwa ggwe nange, ate nga tewaaliwo bikolwa. Ebikolwa oba ekikolwa oba ekintu ky'okoze
waliwo ebintu bye tukola mu nsi ne tubikola era bye tukoze ng'omuntu bw'onoobeera ne faamu bw'onookola ebintu obikoleredde era olina okubifunamu. Naye ekirabo kino kye twagala tukuume, Mwoyo Omutukuvu atujjukiza tukuume ekirabo eky'obuwa ekitaaliko bikolwa, naye waaliwo okumalirira mu kisa mu Kristo Yesu. Waaliwo okumalirira. Bwe tulaba mu Isaaya 53 olunyiriri olwokutaano, olaba nga kitubikulira bulungi nti ye yafumitibwa, yakubibwa, gwe nange tusobole okukola ki? Okulokolebwa olw'ebyonoono byange. Yasasula omutango, yawaayo, yamalirira. Kino kisa kyennyini kyekirabo. Naye nga tugenda mu maaso nga tutambuza omulimu gwa Mukama, nga tulaba obulamu Katonda bw'atuwadde ng'ebyawandiikibwa bwe tugenda okubisoma, twagala Omwoyo Mukama atujjukiza Omwoyo wa Yesu nti kino kirabo kye twaweebwa ekya Yesu Kristo. Twaweebwa buweebwa ekirabo ekya Yesu Kristo, kwali kumalirira. Eyatulokola n'atuyita okuyita okutukuvu. Twayitibwa okuyitibwa okutukuvu, okutali kwa bikolwa byaffe. Tolinaawo kye wakola gwe okuyitibwa, wabula okumalirira. Okumalirira kwe ye n'ekisa bwe biri kye twaweerwa mu Kristo Yesu, emirembe n'emirembe nga teginnabaawo. Kyekyo ekisolo leero kye njogerako. Nkusaba bw'oba ng'ozzeeyo ogenda kusoma ekyawandiikibwa kino okiddiŋŋane. Tugenda kubeera nga tubikkula ebyawandiikibwa ebiwera, naye nga tetunnaba kubibikkula, sooka olowooze ku kyawandiikibwa ekyo kye tusomye, kubanga okulokolebwa twalokolebwa. Okulokolebwa era kwa kisa. Tujja kwongera okusoma mu Befeso 2 okuva ku ssuula ey'omunaana okutuuka ku lunyiriri olw'omwenda. Ebyawandiikibwa bino bye bireeta okukakasa okw'ebyo ebigambo ebiva ku Nnamulondo ey'ekisa. Tugenda kusoma mu Befeso 2 olunyiriri olw'omunaana n'olw'omwenda. Agambe nti kubanga mwalokoka lwa kisa, lwa kukkiriza. Ekisa kirabo, kiringanga mukwano gwo bw'ategeka okukuwa ekirabo. Ekirabo ky'otakoleredde. Y'ensonga lwaki Omwoyo Omutukuvu azze okutujjukiza nti abawange tujjukire nti okulokoka kwaffe tetwakukolerera, naye kyali kirabo ekiva eri Katonda. Kitya? Yawaayo, laba n'okuwaayo n'awaayo omwana w'omu Yesu Kristo, n'afuuka omutango olw'okwagala gwe nange tulokolebwe. Yawaayo omwana we, yawaayo ekirabo. Ofunye ekirabo. Ekirabo ky'oweereddwa kyetaaga okukuumibwa. Kakati waliwo ekigambo nti ekirabo ng'okifunye oyagala okukitereka obulungi. Mukama ayagala tutereke ekirabo ekyatuweebwa obuweebwa ekya Yesu Kristo, kye tutaakolerera, tetwakikolerera nako. Olaba omuntu otakabana n'okola. Waliwo ebintu bingi bye tukola, kiringanga gwe kugenda n'obeera nga oba oli muyimbi, oba waliwo empaka ze mulimu, oba oli muzinyi, n'ozina n'owangula, n'oweebwa ekirabo ekyo kikoleredde, gw'okikoleredde. Naye enjawulo eriwo yeeno wano. Bayibuli etugambye nti tutaakolerera, kino tetwakikolerera. Kakati ffe ate waliwo okwagala okuwugula kye tutagenda kukkiriza, okwagala okutusika tutunuulire ennyo bino bye tufubiridde ngaffe, bye tukoze ngaffe mu maanyi gaffe. Naye nga ebyo si kyekisa, naye ekisa kituweereddwa nga ekirabo. Wabula nnyinza okugamba nti ekisa kya Mukama ekimpadde nze okubeera nga nkyaliwo nga ndi mulamu, ekisa kya Mukama ekikubeezezizzaawo ng'okyali mulamu, ng'okyassa, ekisa kya Mukama kye kirabo
ekikubeesawo ng'okyassa ng'okyali mulamu kisa kya Katonda gw'okubeera omulamu. Ekisa kya Mukama ekituleetedde okubeera ng'ebiseera bwe bizze nga bibi nnyo, embeera nga mbi, naye ne weesanga nga ggwe w'oli, kisa kya Katonda. Gamba Mukama nkwebaza olw'ekisa kya Katonda kubanga ontaddewo nga nkyali mulamu, ntegeeze ebigambo byo Mukama, mbuulire enjiri, njogere ku bukulu bw'Omukama olw'ekisa kyo, n'abalala bategeere ekirabo kye wawaayo ekya Yesu Kristo, omwana omu yekka, bw'ati ensi erokokere ku ye, kubanga si lwa maanyi gaffe, si lwa buyinza bwaffe, si lwa bino bye tukoze, si lwa bugagga bwe tulina, si lwa magezi ge tulowooza nti tulina, kubanga n'ekyawandiikibwa kitugamba mu Ngero 3:5 nti kale munneesige muleme okwesigama ku magezi gammwe. Ebintu ebisinga bye tukola, bye tupulaninga, tubikolera nnyo ku magezi agaffe, naye tetwandyagadde mu biro ebiringa bwe biti. Twesigame ku magezi gaffe, twesigame ku ebyo ffe bye tukoze n'obwaffe ebitali kisa kya Katonda, naye twesigame ku kisa kya Katonda. Mwoyo Mutukuvu tujjukize, Taata tujjukize, Katonda waffe tujjukize, tukomewo ku Nnamulonde y'ekisa, tukomewo nga n'ekirabo kyaffe kiyonjo mu ffe. Bayibuli egambye nti omuntu akkiriza na mutima n'ayatuza akamwa. Bwe nzikiriza n'omutima, nzikiriza Yesu Kristo ne mwatula, ne muyingiza mu mutima gwange, atuule ku mutima gwange, alamule obulamu bwange. Ekyo kye kirabo ekiri mu nze. Ekirabo ekyo ekya Yesu Kristo bwe kituula mu nze, ntambula nga ndi mulamu mu Yesu Kristo. Ebyawandiikibwa byonna nga bwe byogera. Katweyongere ku lulayini olw'omwenda agambye nti tekwava mu bikolwa omuntu yenna alema okwenyumirizanga. Ekisa ekyatuweebwa bwe tulokose tekwava mu bikolwa. N'olwekyo bwe kuba tekwava mu bikolwa, kino kinzijukiza era kyekimpa okwewombeeka. Kino kitujjukiza abooluganda ffenna era kituwa okwewombeeka nti atwaweebwa buweebwa. Kakati tuleme okubeera nga ekisa kino tukikozesa okulowooza mu ndowooza ezaffe n'amagezi gaffe, naye tukikozese mu bwa Katonda. Mukama Omwoyo Omutukuvu tujjukize ekisa ekyatuweebwa obuweebwa, tukikozese mu bwa Katonda, kisobole okutuuka ne kwabo abatannaba kufuna kirabo ekyo ekya Yesu, nabo bakifune, bakkirize omwana Yesu, kubanga oyo akkiriza alibeera ng'afunye obulamu obutaggwaawo. Bw'okkiriza Yesu oba ofunye obulamu obutaggwaawo. Kyekino kirabo leero kyenjogerako eky'obwa Yesu nti tulokoka lwa kisa, so si lwa bikolwa byaffe. Munaana agambye nti kubanga mwalokoka lwa kisa, lwa kukkiriza, gwe yalokoka. Omwoyo Omutukuvu atujjukiza nti twalokoka lwa kisa, si lwa bikolwa byaffe. Ebikolwa tukoze bingi nga ffe abantu, naye kisa Mukama byatukozesezza mu ye lwa kisa kye, si lwa kubanga tukoze ebirungi bingi, si lwa kubanga twazaalibwa mu maka agatemagana, si lwa kubanga layini ze tuvaamu, si lwa kubanga ebitwetoolodde eby'ekitiibwa eby'ebbeeyi, si lwa nfaanana yaffe. Naye ate bw'odda emabega n'ogamba ekitulaga nti Katonda gy'ali, ekitulaga nti waliwo ekisa ky'obwa Katonda, ekitulaga nti Katonda munene era buli vvivi lisaanye limuvunnamire, asinzibwe n'omwana gw'endiga asinzibwe. Oyo eyafa ku musalaba gwe nange tulokolebwe, asinzibwe. Eyava ku Nnamulonde y'ekisa eri Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Ekitulaga nti Katonda gy'ali by'ebikolwa bye. Ebikolwa bye bitya? Nga bwe yatonda eggulu n'ensi, waliwo ebintu ebikulaga oli ne bw'aba awakana nti Katonda taliiyo, n'obwebuuza n'ogamba nti nze natondebwa nandibaddewo ntya. Okubeerawo kwange kwa kisa kya Katonda. Katonda okunnyamba n'anteeka mu nsi, ekyo kirabo. Kakati ekirabo kye yampa njagala nkikozese bulungi. Abooluganda tukozese ekirabo ky'obwa Katonda bulungi. Twalokoka, Mukama n'atuwaza assignment. Siffe Mukama, siffe. Byonna bibyo Mukama, byonna biri mu ngalo za Mukama. Ebirungi byatuwadde biri mu ngalo za Mukama lwa kisa kya Katonda olw'ekirabo kye yatuwa. Obugagga bwakuwadde lwa kisa ky'obwa Katonda. Obulamu gwe okubeera ng'okyassa omukka kisa kye.
omuyimbi yayimba naawe ng'okiraba nti ennyindo tezirina luggi naye lwa kisa kya Katonda ogenda ne weebaka. Bayibuli eyogera mu Zabbuli nti kale Mukama anaatuwanga otulo otulungi, ne twebaka ne tutunyumira ate ne tuzuukuka ne tumusinza. Ye Katonda olw'ekisa kyatuwa obulamu n'oggala amaaso ne gabikkuka ku nkya. Eriyo abagaggala nga yeebase n'atadda ngulu. Naye olw'ekisa ky'obwakatonda abooluganda tunyweze ekisa eky'obulokozi obwatuweebwa obuweebwa. Tuliwo lwa kisa, tutambula yonna gye tutambulira tutambula lwa kisa. Gwe Katonda okukulekawo ng'okyali mulamu ku kaseera kano, ekyo kye kikubikkulirwa ne weebuuza n'ogamba naye nze nandibaddewo ntya ku kiseera ekiringa bwe kiti. Kale kiŋŋwanidde okusinza Katonda, kitugwanidde okusinza Katonda mu mazima ne mu mwoyo. Bayibuli etutegeeza nti abasinza Katonda kibagwanidde okusinza Katonda mu mazima ne mu mwoyo. Kyategeeza nti okusinza nga tusinzirira ddala mu butuufu obw'omwoyo omutukuvu, nga tetusinza kulabika, nga tetubuulira njiri ffe kufuna byaffe na kufuna bitiibwa byaffe na kufuna ebyo bye tunoonya tubikoze okwegomba kwaffe, wabula nga buli kye tukola kyonna mwoyo omutukuvu atujjukiza nti ekisa kye kyabaweesa obulokozi, ne bye tukola byonna bibeere mu Mukama, nga tusinza Mukama olw'ebyo byatuwadde. Mwoyo omutukuvu ali wano atujjukiza nti abange temuva ku mulamwa, tetuva ku mulamwa, tubeere ku mulamwa gw'obwa Yesu Kristo. Tukole ebintu nga tubikolera mu kisa ky'obwakatonda, nga tuli mu bumu obwa Kristo Yesu Mukama waffe, nga tuli mu kwagalana, nga tubeeragana, nga tuyambagana, ng'omulala ayamba omulala, nga bye tukola mu Katonda tujjukira nti nange nali mubi, nina gye nali, naye ekisa kya Yesu kye kyampalula. Ekisa kya Yesu kituwalula ne kitusaaniza ffe abaali tebasaanidde. Okimanyi nti ekisa kiyinza okuteeka mu ntebe gy'otasaaniddemu namu, nga buli omu agamba oyo teyasaanirawo, naye munnaaye ng'ekisa kya Mukama kituwalula ne kitufuula bye tutandibadde. Ekisa kya Mukama kirabo. Ekisa kya Mukama mwoyo omutukuvu atujjukiza nti twalokoka lwa kisa. Bwe tubanga twalokoka lwa kisa, Mukama ayagala tudde ku mulamwa, tubuulire enjiri ey'obulokovu, eyo ey'ekisa ejja omuntu mu katebe ng'emukaabya amaziga n'agamba nze munsaasire nze omwonoonyi, onsaasire nga Dawudi bwe yasaba n'agamba onsaasire nze omwonoonyi, nze gwe gweweka gwe nayonoona n'enkola ekibi mu maaso go. Omuntu okukkiriza nti ali mu kibi n'akkiriza n'agamba, Bayibuli egamba nti omutima ogumenyesera oguboneredde ayi Katonda togugayenga. Dawudi ng'asaba, kiba kisa ekya Katonda. Ekisa kya Katonda olunaku olwaleero nsaba kikukomeko. Kiki ky'obadde otambuliramu? Saba ekisa kya Katonda. Abooluganda nga tufuluma mu nnyumba zaffe, saba omwoyo w'ekisa ambeereko. Mukama nsaba omwoyo w'ekisa kubanga ge maanyi agandaga agaleeta obwongo bwange ne bwesanga nga bukola bye sandirowoozezza kukola. Luli twabadde tuyiga ku Danyeri ne tulaba Danyeri, bw'obikula ekitabo kya Danyeri, nga Danyeri yali mu buwambe, era bwe yali ne banne abasatu nga bali mu buwambe, tulaba nti yafuna okuweebwa yafoosingibwa okusooka n'abeera ng'ayingizibwa mu by'okusoma olulimi Olukaludaaya, obufilosofe. Kabaka ono yaloota ekirooto ne kimutiisa nnyo, naye agamba mundeetereyo abavubuka embulakalevu abalungi abava mu bwakabaka, abava mu famire y'obwakabaka. Byonna ebyo twabiyiga. Naye ne tulaba nti Dawudi mu ssuula esooka eya Danyeri n'olunyiriri olw'omunaana, Bayibuli egamba nti Dawudi n'asalawo obuteeyonoonesa mu mutima gwe. Kyova olaba nti okukkiriza bw'oba okkiriza Yesu mutima, kino kimbikkulira nga kindaga nti Dawudi yaliko ekisa eky'obwaka, Danyeri yaliko ekisa eky'obwakatonda. Danyeri ne Dawudi ndaba embala ezikoonagana ezikwatagana, naye bw'oba oyigiriza ku bigambo by'omutima olaba nga abantu bano bonna ab'omu Bayibuli olaba nga ebintu ebyabawanguzanga mutima, kubanga okukkiriza, bw'okkiriza Yesu Kristo omukkiriza n'omuyingiza mu mutima gwo, yalokola obulamu bwo. Naye kaakati Danyeri gwe njogerako, Danyeri n'asalawo obuteeyonoonesa mu mutima gwe n'emmere eya kabaka, kubanga kabaka bw'agamba
omukulu w'abalaawe okumuleetera abavubuka bana abagoggofu abalungi okutunuulirwa abangu okuyigirizibwa. Waliwo ebintu bye tulaba mu bwaffe ono kabaka ng'alina ebitiibwa mu bubwe naye ng'amanyi nti ebintu bino bwe bikolebwa bwe buti bwe nfunayo bempamba ne bajja ne mbasomesa kifuba waazi bajja kusoma bayina okunzivunula ekirooto oba baagala oba tebaagala. Naye bwe ndaba nti Danyeri yasalawo obuteeyonoonesa mu mutima gwe n'emmere ya bwakabaka, okusalawo okwo siraba nga maanyi ge, okusalawo okw'ekisa ky'obwakatonda. Tusaba omwoyo w'ekisa atujjule. Omwoyo w'ekisa yatuyisa mu mbeera enzibu z'oba toweetegekedde, enzibu emitawaana emizibu, naye n'olaba ng'ekisa kya Katonda kikubbulula. Twetaaga ekisa mu buli kye tukola. Mu mirimu gyaffe twetaaga ekisa, mu ofiisi zaffe twetaaga ekisa, mu maka gaffe twetaaga ekisa. Nga twebasa ekiro, jjukiranga okusaba mwoyo w'ekisa okutwebulungulula, kubanga omwoyo wa Mukama maanyi, bwe bukuumi bwaffe. Awatali kisa ensi ebula, awatali kisa ekkanisa ebula. Naye kati tukoowoola omwoyo w'ekisa abuutikire ekkanisa, omwoyo w'ekisa atukoze ebyekisa, ekkanisa etebenkere ng'ekola eby'obwakatonda ebiri ku musingi ogw'obwakatonda. Nkoowoola omwoyo w'ekisa abeere naffe. Naye wano tubadde tulaba Danyeri okusalawo kwe yasalawo, n'agaana okweyonoonesa. Ekyo kiba kisa. Ekisa ky'omwoyo omutukuvu kitugwire, tutambulire mu buvumu bw'obwakatonda, tuleme okweyonoonesa, naye tutambulire ku maanyi ag'obwakatonda nga gatuluŋŋamya okubeera nga tukola ebituufu eby'obwakatonda. Waliwo ekyawandiikibwa ekiri mu Bakolinso wano ekyokubiri, njagala tukirabe. Bakolinso ekyokubiri 5 n'olunyiriri olwa 21. 5 n'olunyiriri olwa 21. Kandusome kaakati. Agambye bw'ati. 21 agambye, Bakolinso ekyokubiri 5 olunyiriri olwa 21 lugambye bwe luti nti ataamanya kibi yamufuula ekibi ku lwaffe, ffe tulyoke tufuuke obutuukirivu bwa Katonda mu ye. Oyo ye Yesu gw'ayogerako, ayatuleetera okulokoka olw'ekisa awatali bikolwa ebyaffe. Naye Bayibuli egambye nti ataamanya kibi yamufuula ekibi. Olabye omuntu nga afuuse ekibi yamufuula. Katonda alina amaanyi, yafuula omwana we ekibi. Lwaki yakikola? Lwakisa. Wali bwe twasomye ekyawandiikibwa ekisooka kyagambye nti waaliwo okumalirira kuno kusaddaaka, kuwaayo n'omwana n'amufuula ekibi. Ye bw'atufuukira ekibi abeera atusasulidde ebbanja. Kati Katonda ataddewo omwana we, ye yafuuse ekibi, afuuse buli kibi kyonna kyoyogerako, obubbi, obwenzi, ettima, buki. Kakati ensi erokokere ku ye. Kino kiraga nti ebbanja lyasasulwa, omutango gwasasulwa. Kubanga wano kiringanga gwe kubeera na credit card, ogenza okusasula cash, oli n'agamba akozese no credit card. Ebbanja lyo lisasuliddwa, omutango gwasasulibwa. Kakati awo olokoka lwakisa, kubanga ebbanja lyasasulibwa. Omuntu afuuka atya kyatandibadde omwana wa Katonda omutukuvu, wa watukuvu, omutukuvu.